okuzaako buweereza anti kyendiko ate ng'okuzaga 5 myaka 5 obubaddewa nti bakwanjule mu bantu nga gw'oli kubya piraawo kuba abantu mwabalumya enjala. It was a wrong move. kyenjagala mu byonna mu statement okategedde nkategedde ako baalumya abantu enjala emyaka 4 babagabule ku birthday y'owa 5 era abantu balye bakute babagale nnyo. Waiswa olengerera bwenkoze bwenti otegedde project emekwama ate niye endala iye emekwama ate bonna abaalimu abafere bonna baatya bwe baatuka ne ku Gashumba okuba ne kye bamuwa tebamuwa bawa muganda we bwaladisi. konsandi yange weeri Waiswa hiyo project mbofu sana erimu nagamba nti nali kweno program nenga nti bali bafere anti nze kyasinze nenga nti okubiri gwolabawo omuntu yenna nga line up nakubuulira anti nze kyasinze okunkwatako Waiswa kyekyokuba nti Jeno yabudde nakola statement nagamba nti civilian atali musirikale oba mupolisi tasobola kukulembera mu Uganda ninga ate kati omusajja wange Waiswa omusajja gwatembeeta civilian ate obujasi babusoma oba yabusoma n'abumala oba yabusoma n'abumala linda ku kadi mwako nti oba yabusoma n'abumala ebyo bigambo byogerebwa abantu abatalaba wala. oli yagenda mu training teyasoma yabisoma nabisoma yali ya myaka emeka yatasi atalina likodi yakusinga mu kibiina waba yafuuka omujasi lwaki alowooza nti abazze basinga mu bira tebasobola kufuuka ebyo mboozi kitaawe yafuuka omujasi yamala agenda ku ssomero okwenyumiriza mu butemu ate sina mujasi bo batemu mujasi waawo ani amumanyi ng'omujasi yayingira amagye nga mukubi wa miggo amagye yagayingira nga wa kibooko gwataweza 5 myaka wabitegeera otyo anti mutemwagala babulira mazima. He joined as an LDU operation gye yakolako eriemu gye bagezaako okuwamba Miriam Mutagamba. Sima Miriam Mutagamba kyali mulamu olwo Miriam Mutagamba kyali mulamu bayafa tetukikakasa wabajali Miriam Mutagamba abawuliriza nti kubanga no program fete twetegeka tujja kumukwatulawo ebiri bawamba Honorable Miriam Mutagamba nga nije Jodonga akyali minister najibanyumiza emboozi nagira mu helicopter okutaasa nenga tewali kiriwo stage managed olala agenda okuluma mu operation Lightning Thunder Congo nti banoonya koni nandawe yatebazisangawo ezo operation yali azikulembedde ate bibagenda operation byonna operation shuja zonna akubulireyo success story maji gyataddewo okujjako kiye nyini nanyini yebwe yakeda ku macha namuga nti amugobyemu maje era kati eno gyali bamuleta kumumuza na kujjawo iyi project emekwama okulwana ne Kyagulanyi bakolowooza nti kwa kuwanyisiganya kuba kyekibasumbuwa basooka ne bamuleeta nga bamulese nga bagamba nti abavubuka babeere waakiri nga bali kumpi n'abafaanana nti muvuka munnaabwe kwe kuleeta hiyo project nga ne expenditure ku bantu abalala mu kulwanagana ne Kyagulanyi Robert Sentamu esusse omwana naga nti akanyambale kubanga bwe babadde bateekateeka ye jjajja yakaddiya buli omu bamama yabakaddiya bakategaya baafa ba mayombo tebaliiwo baronda bagenzi bakayihula basibe kati nanafuya buli omu n'amanya nti abo bonna babadde bayinza okutwala obuyinza Besigye amaze okumukaddiya ate abalala abaguze nga promise yonna gye balinamu abantu bibalooza nti abo bayinza okuba abakulembeze baabwe yabateeka dda mu nsawo kati najja afuna ekizibu omuyaye n'afubutuka gye yafubutuka bannayuganda bamusazeeko enviiri ze yali yeekwekamu amaze okwekweka mu nviiri bamugambye zisaleko Cyprian Lwanga mugasse mu kyaki embaga entukuvu kati myaka kumpi gyegijo ng'omuteeketeeka ow'abantu nga bwe bateekateeka David kakati eyo interruption eyakati kubanga yamanya nti omwana tajja kusobola kuwangula bali balala abalala ne bafa abalala ne babakaddiya kuba Museveni bw'agenza okukkiriza nti kati awezezza 8 omwana alina 5 beyajja nabo bali mu 75 amanyi tebayinza competinga naye kubanga instruments ezisinga of power wadde abadde tebazi executinga bulungi omwana yabadde aziina
naye ate insecurity gye balina mu nnyumba nti obunafu bw'omwana babulaba nti bwe bakwata omwana ne bamukwasa Kyagulanyi oba ku makya oba kiro oba misana biwoobe biwoobe wonna kuba ne mumagye Kyagulanyi bakubamu akalulu ng'alinamu 75% ng'avuganya n'oyo agamba nti agakulembera mumagye tomanyi nti bamuhooza abo baleetako n'engato za cyunguli zeziriwo nga zonna za mugulu gumu ne uniform nga tetuuka nga nayo ya cyunguli nga babireetedde magye abamagye tebamuliyo wadde cyunguli yaleetako engato nga za cyunguli n'embuzi amagye kati abamagye bonabo balinze abasirikale nga banazambala batya nga ndio munabye lwakuba nti bwe tubeera wano twogera ebintu abantu balowooza nti Waiswa it is on record in procurement gwegenda obuuze naleeta wokitoki nga za Bufalansa nagenda ne baleeta wokitoki zino zokwogererako nga zogera Lufalansa radio kono zoyisa otukoto wokitoki nga za Lufalansa ne bagenda ne balonda procurement ne bagenda mu Western ne bagenda abantu abagenda Somalia ne batwala abantu bewaabwe ku kyala abafumba kyayi nti bajasi ne balumba camp yona ne bajukuba ne bajova running bino byenjogera bibaddewo ekyo kituufu n'agamba nti asobola okulumba Kenya mu wiiki ezi bbiri ne bamugjawo ne bamugoba ku mulimu kakati bwajja eno ng'afuuse jobless n'ate n'afuukirayo ekizibu eno kubanga yajja neyemalawudinga nga buli ambuli mufere yenna kati newoba babodaboda ng'oyagala kubba musolo gwa boda oyagala kunyagulula bantu olina omutima omubi otekako omuhozi mu maaso kuba kabadde katiba akabayaayi kuba abayaayi mu kibuga basoma mangu yungwaze kati nga yungwe gwe balaba ze yoli omwana avudde eri mu bibye talina kyalina kyamanyi azze mbw ayagala kati nekwata katiba mumanye kati nga buli akola ekikolobero mweyekweka ng'omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe omanyi bainvesita be batuteko sente zaabwe nga kava apu y'amagye eva wooyo emmotoka ziri mu kibuga muziraba zitambula benzi zidduka bayaye bazirimu bali mu kutegula bainvesita naye nga bali covered lwa nsonga egi bali ku presidential bid project emekwama kinaje nenga nti iyo project emekwama era ne tulabula n'abayaye ntubagamba abayaye muvemo yo project egenda kukuta emirimu gyammwe waliwo kenjagadde mu kugambye nti bwe yayogera ebya Kenya bamugoba ku mulimu ekitegeeza akangavulwa naye atakangavulwa nti yamugoba ku kyazala ekibi akiwongerera ate onakola otya bwemugoba ku mulimu oba tomukangavudde ate n'amuzza n'amuwa byonna kubanga gwe bateekateeka bwe bagira ne bagendako neew'omuko wawulira nga bayombagana olutalo lwali wakati wa Lwaboogo naye tewaluwulira tewawulira lutalo lwali nze yaluleeta ssebo naye nali siri kunyumizanga nti gye luli walungamba waliwo bannakibiina kya bannabyobufuzi abatali bamu ababadde bakkiririza mu Jeno Muhoozi Kayine Lugaba baali tebamanyi kati oluvannyuma lw'okulangirira nti tagenda koma 2026 kati byabasobedde mugenda baaniriza nga aba-NUP baani nali wano nenga nti nerwanga ani amubalira ogenda otya mu projekiti etalina weeraga kakati okuwandiisa mu NRM kwaggwa katonda abagambye nti tulina NRM okitegedde nakyogera nenga nti kati Lwanga teyewandisiza mu NRM tagenda kwetaba mu primaries ze NRM okategedde Lwanga teyetabye nembagamba nti Lwanga obuzibu bwalina bo balowooza balabayo naye beziise teyetabye mu kuwandiisa mu NRM kuba NRM yewandiisa abantu be NRM bewandiisa mu yellow book yes. Kati gwabadde mu NUP kubanga ono Jeno ye teyalina kimuleese ye mwana wa mukulu ne bwanywamu aleetawo emboozi era abaagala ne bagigoberera abadde mu mboozi yakukowamu yabagambye Pierre Oyusi kibiina ky'abafuzi yagaye sibimanyi kuba naye abatabimanyi ekyokubiri tosobola kuguza bantu kintu kye bataagala the cost is too high
ne ssente nayo ziba zamuwa musolo the cost kubanga kati bagenza olaba kati ennaku zino ye abadde awakanya kitaawe nga byayogera biwakanya kitaawe ate ne kitaawe bw'omuwulira naye alinga ali mu opposition at 40 Museveni is like opposing himself byayogera aba yeekuba ontegedde so abantu bonna abaliko eyo project eyo si kyekikulu ekituufu kiri nti waliwo okwagala okwata kati k'omusika bakawe oli bamulayize bulayiza kubanga talina buganzi mu bantu kyekireesa amateeka ge baagala okuleeta kubanga nakugamba nti nekoona Kyagulanyi Robert Center mu mwagala w'abantu lyamaze okuweta nakugamba nti koona lyawese omusanga ki kati towulira nti baddukidde mu palamenti mawu yaleeta kakati ebyo byonna after effect okurealizinga nti bannayuganda baganye and the law of diminishing marginal utility is clear. You can only do too much. Naye ero tuuka n'onafuwa. Negakugwa. You can only do too much. Muna abaaniriza bano abadde batinkiza ne General Muhoozi nga yamaze obalika mu akali bakendo okalabira ku mukonda. Buli gwe twayazika obukulembeze n'abo abusinga tetugenda kumukwatira kumutira ku liiso. Ayinza okuba yeekubye mu kifuba. Waba yeekubye era yeekuba mu kifuba ng'agende ekyo kifuba kiba kyamu kyaba yeekubamu aba alina kwekuba mu kirala si kifuba mu kirala si kifuba bagende Kayongo man tuyita mu bintu bingi nnyo man Kayongo omuntu enokera ku makya n'ayagala okuzanyazanyira mu bye tuliko we go through hell real hell bitali mu kusaaga kakati oli bwavaayo n'ayagala abikole mu kubalaata mu kusaaga man we cannot be there to be ping ponging the interest of the people buli muntu aba yasalawo mu bukyamu kati wano mu lubaga wano waliwo bakansala 19 obajjukira bulungi ebibuzo byewambuzanga ne balowooza nti bagezi nnyo nongamba tubalaba nenga tubalaba ne kati mbalaba bakujjubira ebifo balowooza twabeerabira mukyabajjukira nkutidde ngongambye nti baali 19 kubanga kyetuzimba gwayagala okizimbulula toyinza kutwerabiza mabega gy'otuziza tosobola twerabiza mabega gy'okoze eki gy'otuziza era gwalowooza nti ekintu kyetuzimba gwe bwoba tokiriimu ti ojja kukisuula you're wasting your time and energy kubanga ekizimbibwa ky'abantu kyova olaba kiri ku growth buli lunaku nabagamba this is an organic revolution yiyo project emeondoka kati baleete endala ate nenkugamba nti ffe tukuba taata n'omwana tetukuba bombi tukuba taata n'omwana kubanga ffe kasita okuba teriyo muntu yenna agamba nti waliwo wano simanje n'omuwoozi waliwo biki ezo zonna tayito zakulimba wano kasita tunadefeatinga the longevity of General Yoweri Kaguta Museveni gwe boyita bajeno ojja kulaba emisinde gye batwala nkubira essimu nkugambe nti Kayongo nti bamundetedde leta abamawulire ngenda kubulira ebimukwatako muyina wano ate alibaani abakuleetera njakuka Kayongo nti kaine muyina nina kaine kaine ikapa mwe tibulira Uganda byemuze mutemula abantu akosoko okogire mu lusoga ndaba kwisimu nkukubire ko timuna Kayongo liwaye nti yanguwa nkweganagale amasava nti ki nti wona ali bologa batutya bajita pale fe ababadde bajeno fe tubayina tubabuuza kanajinaje oli wata wachi oli wasalasala wachi oli wakola wachi kibala mama amutamuute yali wa supu tugenda of course we are not preaching vengeance okay bajita pale fe 17 ekkulira mutobuju ebigudi mu KCC endoza byo bitegede era njagala kuyoza Zahara Luyirika ne timu ye y'abakansala kadi mwako njagala kuyoza Zahara Luyirika ne timu ye y'abakansala NUP we yatwala government yeyo abantu bangi bayogera naye wabaddewo obumu wakati w'obukulembeze bwa councillors ne Lord Mayor naye mbadde mpuliriza nnyo speaker
ne tiimu ye Mara Zahara ku nsonga gye babadde bafiirawo ku ba technical people ekintu kino bakimanya era wabaddewo okulya ssente era Zahara abadde akyogera lunye nti abantu basaanidde okuba nga bawumuzibwa ku mirimu era ensonga eno tetwalibwa nga ya bulijjo. So njagala kwebaza Zahara okuba nti ayimiridde ne bannayuganda mu nsonga eno mu bukulembeze obw'enjawulo. Si kyangu omuntu ow'obuwala okuba nga ali mu office bwetyo n'amanaginga situation nga wagimanaginze. Weewaawo nalabyewo obutali kukaanya wakati wa bakansalazi baffe ne office ya executive naye manyi nti leadership will be delivered and will prevail over. Ekikulu kya byonna nti kino twabyogerako dda ne wano nagamba nti heads must roll nene mbagamba naliko eno program nengamba na Kampala mumufumitirizeemu nti kati minisita wa Kampala ye Misa Kabanda. Daye kaleero kale bwoba oli mu taxi bwoba oli mu kyonna kyoli mukola ddayo nga byenjogera obiteeke ku minzaani nti amumyuka yekyofa togabye. Toyinza kujja mu kibuga gwe n'oleetamu bantu nga exposure yaabwe tesobola kulwaninga kampuni ya bisaaniiko. Misa muna kibuga badde mu kibuga muno. Ate nkugambye nga bali kukinga babloka bataka nga babloka bataka sibe batunda na kivu so batunje ekisenyo kimalawo byenjogera mbimanyi my friend. Ate kyufa gwamuwulirawo mbu yaveyo wasale nakaseke kati minisita ku byekibuga. Nairobi leero bali mu kudiscussinga 5th lane of BRT rapid bus terminal nti bagala bateekewo mu expansion yaabwe transport system okwanguyiza bannansi okuyingira n'okufuluma ekibuga Nairobi. Balinawo already express, bajjawo junctions, balinamu train, kati bagala teekamu fast bus line 5. Bwe bati ababuteke kubanga basakaja be bannannyini kibuga they can sit and plan. Naye General Yoweri Kaguta Museveni yawamba ekibuga n'aleeta aba technical people n'aleeta ne ba minister. He cannot tell us anything ng'abantu baafa ng'agamba nti areceiving intelligence eya Giso, eya Piso, eya Fuso, eya Fiso era nga naye yatwala obuvunaanyizibwa obugamba nti kati office era n'okuddukanya ekibuga kiri mu mikono gye. Oyo mutabani we General yalambula ekibuga lwaki yagenda kiteezi. It has been debunked the last 10 years. Ogobwa kwa bano gwe kwakusanyudde. Anti agoba yandibadde yagenda dda. Kubanga singa Kyagulanyi yali president abantu bandifudde mu kiteezi. Report emyaka 10 nkubuulira. Ani akulembera ekibuga? Ani nanyini kibuga? Museveni ekibuga yakiwamba ku bannabyabufuzi. Political leadership yagifula ceremonial kukaayana n'aba technical people. Alonda director yamwerondera yamweyisiza bamuwe sente ze batawangako omuntu mulala yenna. Alonda deputy, alonda bonna aba director yabeerondera ng'abakoze eki abekyuzingidde ng'omuntu. Kati tosobola keera ku macha n'alonda ne minister gwe nkugambye ddayo mwe muddeyo mutunulire gwe saagala muntu yenna programu eno gitwale genda otunulire kyofa togabye ne woba gwe wamuyisa mu parliament ogambe naye ono ayinza okuba ng'afaanana okuba minisita w'ekibuga. Genda omutuugaye nti naye ono yandibadde nga minisita asobola otula mu lukiiko lw'ekibuga kyonna n'ayogera eby'ekibuga. Kubanga naye ogenda omuwulira ng'agamba nti pulezidenti webale nnyo okutuyamba ne parish development model mu kibuga. Pressure baddewo ng'ate waliwo alipoota eremeddwa okuva mu ba technical team. Tebayinza kuba balemera okutwala lipooti mu kanso. Balemera okutwala lipooti mu kanso. Ate nga bagamba n'omulodi yakirimu. Omulodi ajja kwetika omusalaba gwe. Anetika omusalaba gwe. Kubanga bano bagenzi. Kyomulodi ye bano bagenzi. Bana yene tese mumpati. Omanyi mulodi salo ku kitange. Mukwati bulungi. Ajja kwetika omusalaba gwe. Nze nkugambye nti bano babadde balina okukwatibwa ku nkono.
era nakikugambirawo nti royal headsman ate omulodi ali ceremonial bamufula ceremonial byakulyamu nga ali ku katale wandegeya yagamba dia ceremonial ne toyinza gamba nti you can lead a city. Linda konkubuze katono Waiswa 10 years babanga kali fine ali ceremonial lwaki ku nsonga ya reporta na ye yasimbye nakakungu n'atagireeta Kayongo Lord Mayor njamugamba kunonye kanzije katono on 7.9 Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umrah zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 8 23. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. La sharika lak. Okay. Ensonga y'ekibuga si yakusaaga. Era ne General Yoweri Museveni emyaka 4 kasasiro nata abantu najja wano nkikugamba nti abantu bajja kukirabanga ekya bulijjo, abantu bajja kukiraba ne it speaks to the rottenness of the system. Nti wabaddewo ebbanga eryo lyonna paka nakateyo issue tenaba kuba solved. Paka olwaleero issue ya kasasiro teri solved. Ne bagamba nti kanse badde isa buli mwaka maintenance 4.2 billion. Zara gamba nti babadde bayisa 4.2 billion ez'okumaintaininga kiteezi naye ng'ate baagula ettaka myaka 10 baagule mu 2017 baagula ettaka nga bagula ettaka ng'ekiriguza